Naffe kitalo nnyo ekyokufiirwa taata waffe ate nga mukwano gwaffe mu field yaffe ya entertainment yatukwatirako nnyo kye bayita VIP kyatandikira ku Africana ng'ogyeko Serena gye bayitanga Nairo Hotel. Twatandika VIP mu 2007 shows zatandika ez'amaanyi zikipepewo shida za dunia swimming pool oli nice and lovely sigo nsiimira album zonna ezanyumira banna Kampala zatandikira awo. Ekifo mu Kampala tetwalina bifo birungi, twalina National Theatre nga tulina ne Serena Gardens, naye nga Serena teyagala nnyo kerere. Agibulayimu omusiraamu nakkiriza Balamu abakafiiri abatali basiraamu tujje tutegeke ebivulu ku woteeri ye. So ekyo kitegeeza ki nti musajja abadde tolerant, ayagaliza buli Munnayuganda, ayagala buli Munnayuganda. So yatukkiriza ne tukolera mu kifo kye, ne tutandika okukola album launch ez'enjawulo. Album launch ezo twazikola era tewali yasalwa ng'akolere ku Africana. Oluvannyuma twagendako ku Equatorio naye Africana people space ne swimming pool yasigala ng'eri standing out. Oba kuba nnyimba ze bakuba zaali z'Abaganda ate nga nennyini kifo yali Muganda. Kati nga Abaganda abakeedi kubanga akeedi zaali biseera ebyo nga basinga mu Baganda. Kujjako ennaku zino naffe twatandise okujja okutunda empale n'obuleega naye twali mu mata mu kusooka. Ffe abatazaalibwa mu Buganda naye nga tuli basajja ba Kabaka. Abatazaalibwa mu Buganda naye nga tuli basajja ba Kabaka. Muli bani? Tetuli anze siri muvandimu ate oyo abeera mukwano gwange Gashumba ne banne. Kati ffe tuli bali abalala. Abani? Beebo. So anyway, Haji Blaimu abadde he has been a good man, abadde musajja mulungi nnyo ng'awuliriza ate ng'awabula. Bwenyingira ebyobufuzi yaŋŋamba mutamanyi bino ebitogenda bikwasaganya otya nga bikaluba nga bizibu. Ne mugamba Haji nze ndi sitya biduduma bwe kiba kitegeeza kukola ku promotinga government kugisigazaawo okuuma Africa nayo nze nja genda nkulwanirire. Nja kusigalayo wabweru nkulwanire mpagireyo government gy'olowooza nti abantu baginyigidde. Kubanga abavubuka bali biseera ebyo Kampala nga akuta omuliro bagamba Dr. Besigye azze omulundi guno ogusembyeyo, Bobi Wine ayingidde, mukwano gwange Seya we nali ku university gwe nali naye kati naŋŋamba nti wandibadde concentrating ku business okusooka. Ne mugamba nja kuconcentrating ku business naye business tezijja kusirivinga, tezijja kukulakulana oba kutambula otunafuna government etatugumiikiriza. So twagala stability. So oba oyagala stability olina kunywerera kwani ku Mwami Museveni oba kubamukkiririzaamu. So Haji n'aŋŋamba kale naye weegendereze ate tokozesa lulimi lubi ate n'ekirala abakuvuma tokola ki tobaddamu. So ne mukiiga kyo nti ye asirika mugenda ne mumuwayiriza n'asirika talina kyafiirwa. Asirika teyejjusa. So eŋŋombo ya asirise teyejjusa ng'agijja ku Haji Blaimu. Musajja mulungi kyensobola obagamba nti we ntandika okuzimba ebizimbe lumu n'aŋŋamba naye lwaki tozimbayo naawe ka woteeri nze ŋŋenze Karamoja naawe wandibanoonyeza ebifo eyo mu west eyo mu north ozimbeyo ka woteeri. Kwegamba kiyansaba kituukiridde ng'ate akoze ki nga afudde tafunye mukisa kugenda kulaba ku kyeyansaba kyenkola kuba yandigeze n'alabako ku birungi nga byava mu kuwabula kwe. So tusaba Katonda Haji omubonyabonyeza ku nsi zino ennaku ezisembyeyo naye kasubire ekibonerezo kikomye ku ttaka wabanga alinayo obulala obutonotono bw'alina okumaliriza. Tusaba omusaasire afune ekiwumule ky'emirembe n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire atebekere emirembe. Amiina. Oyogedde ku ky'okumubonyaabonya muzino ennaku ezisembe abonyaabonya atya? Omulwadde yenna abonaabona. Oyinza okubeera omulwadde n'otabonaabona n'otagamba mpulira pain kujjako gwe kati bona abamu balwala ne batawulira na pain batambula nga balwadde. Naye omuntu yenna nga tosobola kutambula, nga tosobola kudduka, nga tosobola gamba nti kangende ndabeko ku project yange kangendeko ku Africana kubanga twatambulanga naye ku Africana nga tukola gym ffenna. Yali gym captain waffe wa Africana Health Club. Kati ffe we tutandika okukola business y'ebivulu ate n'atuwayo kami nga tujje tujoininge club ye yaki eya Africana. Wafiiridde nga twakabeera ku Africana emyaka 15 nga tukola gym.
so obulamu bwaffe budipendinga ku bintu byakola ku jimu ze yakola ki byazimba. So wenkugamba nti abonyebonye kubanga takoze byabadde asinga okwagala mu nnaku ezisembyeyo, kituufu abeera abonyebonye. And no one tewali ayagala muntu we kulwala n'omumalawo mwezi gumu, myezi ebiri, wiki bbiri, wiki emu, omuntu agamba ye bambi yafudde nga yeebase, naye ate gwe ofiira mu ddwaliro kiba kibi. Omukyala Esther Kampumuza owa Masheda Palm Resort Buyala ng'oyise Buloba yatandikawo ekifo kye bayita Masheda. Omukyala Esther akola ebyewuunyo, yatandika ekifo ekyo n'atwala abaana ab'okumakubo bano abaleekaana abakuba ecupa abakozi b'effujjo, n'abatwala abaana abo wenjogerera kati saawa eno bali mu training y'okulima ebyennyanja, ebyokulunda. So mukyala Esther abaana bayize skills okulunda ebyennyanja, era mu nnunda y'ebyennyanja gye bakola bavudde mu kkuba obutayimba n'okusika amasimu mu kibuga. Kati bali eyo, kati gavumenti ebagulidde ettaka e Nakaseke eriwererako obunene bwa eka 5, bagenda kukola fish pond, batandika okulima ebyennyanja byabwe babirunde babyexportinge mu mawanga ag'e Bulaaya. Yes. Omuntu yanigambye nti nno gavumenti egezaako kwekuwako nfuufu nti abaana be bamu abaali bagambye nti nno yakozesa mu biseera bya campaign terrorizing the other side. Gavumenti tenyigiriza era tetulugunya bannansi baayo. Gavumenti eyagala Uganda etebenkedde, ate gavumenti eno gyemanyi eyagaliza nnyo. So teringa ezo gavumenti zammwe ezakubanga abantu emigo, ezakolanga effujjo, ezakolanga ebintu ebibi. Gavumenti eno gavumenti nnungi bambi. Omusajja abadde agezezaako okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu. He has been a very good man. Yes, why does this come at a time tulina the rampant bijambya crew? Omanyi tojja kugaana bumenyi bw'amateeka kugenda mu maaso, naye ate bw'oyamba ababadde babonaabona abatalina mirimu, the unemployed, kiba kibi kiba kirungi. So what government has done is to empower the unemployed through skills development other than giving them free money. Kubanga mukirabyeko nti abantu bakaaba ssente ne bamuwa ssente, n'akaaba motoka ne bamuwa motoka, n'olwokuba tebamuwadde skills akola kuma ssente ezo n'emmotoka ezo, yes, wesanga agitunze ng'afunyemu ki akasente. So it's quite a risk. Yes. Yes. Omuntu yanigambye nti nno bano abaana muli mu bad training ate tomanyi muyinza obakozesa ebintu ebirala. Tewali training, abaana bali mu kulima byennyanja and they have done it professionally. Kubanga basoma okuva ku makya ne banywamu ka break nga omwana asoma ku ssaawa 10 era ne baddamu ne balyayo ak'eggulo, bwe batyo babeera. So tewali kibi kyonna abaana abo kye bakola. Babaggyeko ne ku mpisa embi ez'okufuuweta enjaga. Kati babagamba nti enjaga temugifuuweta, munywemu obuugi. Yes, bavudde ku njaga kati bali ku buugi na kawunga. Oba omuntu agamba nti nno kati ne Balamu badde bagamba nti batandise okukola amagye agago agana protecting from any hooliganism that may nze sikola amagye, nze ni muntu wakutaka, kati nze ate hooligan be baani, nze simanyi ba hooligan, nze ni muntu wa wansi. Sina mutawaana, nze abaliwo be bankuuma, nze nkuumibwa n'owaka wange nina wakasaale. Setagaba mundu, nina wakasaale kubanga tewali amanja, ate n'owakasaale abeerawo kuba yansaba omulimu. Nze sina musirikale gwenjaga, tubulaba ntambula nzeka, ntambulanga bwendi era nzijanga bwendi n'enfulumanga bwendi. Matubule, how big is this project? Project y'abaana ab'oku nguudo bonna abasobola okugenda okutraining e Buloba bajja kugenda. What is the vision and mission of this project? Vision and mission is to empower, to skill the unemployed youth, to fight crime through training, yeah, and empowering. And the mission? And the mission is to make them rich. In the end is to fight crime, vision is remove the criminality, and then the mission is empower them and make them rich, skilled. They will become the leading exporters of fish very soon, that group. Because I've seen their business plan. Yes. They're going to become the leading exporter of fish in East Africa. Yes, tukule olunaku lwaleero nga oyiseeyo wabadde ne kasente. Munange baganda bange ne t-shirt nabawadde bambadde ng'ezange. Yes, which is good. Kitegeeza yagamba nti olina essaati emu, essaati wakubisa nnyingi. Nedda, nina emu naye wofunayo eza yero ozibawa. Oziwa bano kubanga eza yero nazo nzaagala naye kati ng'egye sitera zambala nzibawa. Kubanga eza yero buli gwe ngenda mu kampeni bampayo emu. Kati buli lwale gye ngendako bampa emu, kati mba nina t-shirt. Wabawadde signature orange oba bawadde yero? Nabawadde my favorite color yero.